Gavumenti esabiddwa okusumuusa amalwaliro gaayo agali mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo gamba ago agakyali ku mutendero gwa Health Center 2 okudda ku mutendero gwa Health Center 3 era bagateekemu abasawo saako n'ebintu ebikozesebwa mu kujjanjaba abantu. Bw'abadde nga wayamu n'omusasi waffe meeya wa Nkokonjeru Town Council Ssentongo Salibazitya annyonnyodde bw'ati ku nsonga eno. Nti ene waffe nga mu Nkokonjeru Town Council tulina amalwaliro eddwaliro lirimu eryandibadde oba eddwaliro lya gavumenti. Eddwaliro eddala si lya gavumenti, eddwaliro lya bayita St. Francis Nkokonjeru lya kigo liri ku mutendera guli gwa bakatolika naffe. Naye eddwaliro lyaffe ekiyamba erya gavumenti liri ku mutendera guno gwa wansi Health Center 2 naye nga gavumenti gijjukiza lunye batwaga eddwaliro balitusumuusize kubanga omutendera gwe liriko saavisi n'abakozi bennyini abaabwe b'abasawo batuwa omusawo omu. Omusawo atasobola ddala kubaako nnyo kyamaanyi kirawo kyakola kubanga abeera omu. Ebiseera ebimu ojja weesanga nti abalwadde bangi bamuwerako awo naye naaba ng'alina oba agenze ku lanci oba bazereeti ng'omuntu. Ono asabye gavumenti nti mu nteekateeka yaayo ey'okudduukirira abantu mu kiseera kino eky'ekirwadde ekya COVID-19 nti teyandirondobye wabula okuwa bannayuganda bonna obuyambi. Kubanga okusooka ku mutendera baali batunuulidde Gweta Kampala muri mukuru wa Kiso ne Kampala yako era mu kiseera batunuulira awo naye nataka lukava wonna obanga obwetaavu wa ggwanga lyonna. Kakati bw'agenza okujja funga mu district ne balondamu municipalities ate emitendera guno gwa Town Council n'omutendera gwa sub county tebatunuddeyo naye n'engeri abantu abali mu bwetaavu oba abakosa omuggalo. Kati ffe Nkokonjeru tulina abantu baffe aba taxi okuba baggalana kati baggalire bali aki bakoze batya abodaboda baffe baba abodaboda babakkiriza kuvuga bifuluusi naye bifuluusi mu Town Council yaffe Nkokonjeru bitono. Omusasi waffe Kalyo wa Abe yatuleetedde eggulire eryo. Banadini nabo basabye gavumenti okubateeka ku lukalala lw'abo abantu abalina okutambula kitundu ku kitundu olw'empeereza yaabwe ey'okulya ow'emyoyo gy'abantu naddala mu kiseera kino ekirabika nga kikalubye eri obulamu bwa bannayuganda. Okusaba kunene okukoleddwa omusumba Andrew Kafeero atwala obusumba bwa Kikondo Katende mu Busaabadinkoni bw'Embaale mu disitulikiti y'Empigi bw'abadde ng'asabira omwoyo gw'omugenzi Nnaalongo Nannyanzi Betty eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono bw'abadde ng'alambika ensonga ze agambye bw'ati. Nti bannaddiini naffe tubalwe mu bantu abali essential. Lunaku olwaleero mpulidde ennyike mukyalo ono yafudde bamulekwa bano mubalaba bato nnyo ng'amazima ga Katonda beetaaga ekigambo kyani ky'omusumba. Naye noonyeza engeri gye ntambulamu nfulumizza emmotoka mbadde nakagifulumya nga poliisi neyitawo n'enzira y'emisinde n'egikubika. Bannaddiini naffe tuli essential. N'olwekyo Sozibeni tusize obubako singa kisoboka batuwe naffe sitiika kubanga bakubikira wano juzi twabadde Kavule ne tutambula nga twekoma mu buki twekweka bwekwe kale abagaa nti musumba namwe muli ba mugaso mu kubeeko mu ngalo. Musajja wa Katonda asabye bannayuganda okugoberera amateeka agayisiddwa abakulembeze baabwe. Omwana w'omuntu mujeemu nnyo omuntu n'omugamba nti yambala masiki uli n'alyoka akugamba daga Katonda sijja gikola ki akawuka ne katambula akawuka twakawulira Bulaaya kakati kali naffe abooluganda obujeemu obunyoomi twambale masiki tumutunge munene naaba mu ngalo kyabuyonjo amazima ga Katonda n'akola ki n'agaana kyoba tukolere ki embeera gye tulimu bannaye temugiraba. Sozibeni yatuleetedde eggulire eryo. Abamu ku bannaddiini mu ggwanga lino si bamativu n'enkola ya gavumenti gyeteeseteeseemu ey'okudduukirira bannayuganda abakoseddwa omuggalo naddala abo abagwa mu kabondo k'abantu abeetaaga okubeerwa. Bano wansi w'ekibiina kyabwe ekya Prophets and Apostles Association bagamba nti mu kaseera nga kano ak'omuggalo singa gavumenti evaayo n'ekwasizaako abantu gamba mu bintu ng'ebyo eby'enkizo ebitambulirako obulamu bwabwe. Ssentebe waabwe Nabbi Bright Muyingo ng'ayogerako ne bannamawulire aliko byalambise.
Ejevanje bigenda bwobalira mitwalo 10 Munnayuganda n'atamanyi kwonoona ssente okuggyako nga wa mu kyalo ng'ayina emmere gy'alima n'enva z'alima wamu n'enku z'afumbisa yasobola okukozesa emitwalo 10 bandibadde bakwata kintu kya simu ne bagitunuulya oba data ne bakendeeza omusolo. Ebintu ebyo byonna bigenda kunyigiriza abantu. Yandikutte ssente n'eziteeka mu bintu bina. Ekintu ekisooka okubaako data gwe bakendeezaako gamba engeri gy'anywebwako ku ssimu n'akendeezebwa. Omuntu n'asasulirwa omusolo gwa TV oba okumala mwezi mulamba. Buli munnayuganda yenna oneesasula ssente z'amasannyalaze. Omuntu n'ayoterako amasannyalaze n'abeera n'ezo personal needs nnya ng'amazima taziriiko pressure. Ono agenze mu maaso n'alabula ku mabanja Uganda ge yeewola olutatadde gayogeddeko nti galitusuula wazibu wabula n'asaba bannansi era okufuba okulaba nga bagondera amateeka agaateekebwawo okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Mpavula abali mu bitongole byonna okuddayo okulivayizingako enfulumya ssente eno basooke balivayizinge ebintu needs z'abantu. Abantu bonna abakungu ba gavumenti basooke bakkirire mu bantu wansi bamanye personal needs z'abantu balyoke barayizinge essente oba ne facilitations ezo. Hamidu Mutasiga yatuleetedde egguliro eryo. Eggwanga lya Zambia litandise okutakula omutwe olw'ebbula ly'amazzi erirabika nga lyeyolese mu bibuga ebyenjawulo. Ebiriwo biraga nti ekibuga Nampula ekikwata ekyokusatu mu bibuga ebikyasinze obunene mu ggwanga eryo tebalina mazzi olw'okukendera kwago mu bbibiro eriri ku mugga Monapo okugabira ekitundu eky'amazzi. Abakulu okuva mu ministry ekola ku nsonga z'amazzi bategeezezza nga bwe balina enteekateeka ey'okufunira abantu b'omu kitundu eky'amazzi mu kiseera ekitali kyewala. Abo ge gabadde amawulire.